Tetuyinza kwebaza Katonda kimala olw'ekisa kye, okusaasira kwe n'okwagala kwe gyendi naawe gy'oli. Atubedde n'atambuza nga twolekedde okumalako camp meeting yaffe. Twebaza Katonda kubanga tuyingidde olunaku olw'omukaaga mu wiiki kwe tuwumbira emirimu nga tweteekateeka okusisinkana omwagalwa waffe, mukwano gwaffe era Katonda waffe mu kiwummulo kya Sabbiiti. Nkwebaza nti obadde tambudde nange bukya tutandika camp meeting eno okutuusa olwaleero. Nkwebaza olw'ebiseera by'owaayo, nkwebaza olw'ensimbi z'oteekamu okugula data, nkwebaza gwasasudde amasannyalaze okusobola okukuumira leediyo eyo ng'eyogera, ate nkwebaza naawe atwala omutawaana okugabana obubaka buno n'obwongerayo okuva ku gwe bugende ku mulala. Saa Mukama akwenye omukisa. Tukomyewo nate nga njagala enkyene ya leero tubeeko omulamu omulala gwe tunuulira mu lugendo lwaffe olw'okunyweza eby'omwoyo, eby'obulamu obw'omwoyo n'obwenfuna eby'amaka. Mukama atuwe ekisa, Mukama atusaasire. Mu dakiika zino 35 zibatuwa tubeeko kye tufunza, ate Mukama atunyweze. Katusabe. Taata mulungi, Katonda ffe ataggwaawo, kibadde kisa kyo kwagala kwera kusaasira kwo kitukuumye okutuusa leero. Nga bw'otuwadde omukisa guno Katonda ffe nate komawo maaso go, jangu nate oyogere naffe, jangu okome ku bwongo bwange, okwate ku mimwa gyange, oyogere nange, oyogere n'omuddu wo, oyogere n'omuzaana wo. Okuyita mu kigambo kyo katuzimbibwe olw'obwakabaka obutagwa. Ekisa kyo n'omukyone naffe era ennaku zonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Jjo bwe twabadde tuyiga twayize kutwala Kristo ng'ekyokulabirako kyaffe, nga n'omulamu omukulu gwe twamulabyeko nti newankubadde yali yava mu ggulu n'ajja, newankubadde yali mwana wa Katonda, newankubadde yali yeetooloddwa obutukuvu n'obulungi, ne bwe yali ku nsi kuno yatulekera ekyokulabirako nti mu byonna bye tukola mu bulamu bwaffe tubeere n'obulamu obusabi. Mu kusaba Katonda mwayogera naffe, naffe ntugulawo emitima gyaffe, Katonda n'ayingira. Mu kusaba mwe tulagira Katonda obwetaavu bwaffe, mu kusaba Katonda mwatulaga kyayagala tukole. Enkyeno njagala mukwano gwange omwagalwa omperekereko mu ssuula eya 35 ey'ekitabo kya Lubereberye. Tujja kuteeka amaaso gaffe ku lunya olusooka, weewaawo tujja kgenda paka ku lunya olwokutaano. Tuli wansi w'omulamwa, nja kugenda nga nyweza obulamu obw'omwoyo n'obw'ebyenfuna obw'amaka. Bayibuli mu ssuula eno eya 35 egamba bw'eti, ngambye tugenda kusoma olunyiri olusooka tujja kukoma ku lwokutaano. Aga nti Katonda n'agamba Yakobo nti golokoka oyambuke e Beseri otuule eyo, ozimbire eyo ekyoto eri Katonda eyakulabikira bwadduka mu maaso ga Esawu muganda wo. Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo abaali awamu naye nti, mugyeyo bakatonda abalala bali mu mmwe, mwetukuze mwanyise ebyambalo byammwe, tugolokoke twambuke e Beseri, nange ndizimbira eyo ekyoto eri Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweralikira kwange, era eyabanga nange muko
linatambulirangamu ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali mu Sekemu. Ne batambula n'entiisa ennyingi n'egwa ku bibuga ebyabeetooloola, ne batagoberera baana ba Yakobo. Mukama awe omukisa ekyawandiikibwa ekyo. Katusabe. Taata omulungi, nate ekiseera kituuse, twagala okugabana ekigambo okuva mu byandika ebitukuvu. Twegayira Mwoyo Omutukuvu yawandiisa ebigambo bino, yaba ayogera naffe okuyita mu byo, atuggyiremu ebyokuyiga ebyo biyinza okutugasa, okutuyamba mu lugendo luno olw'okunyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo. Taata omulungi, yita mu kigambo kino. Taata oyogere nange, oyogere ne mwannyinaze, oyogere muganda wange oyo ali ku mukutu guno wonna gy'asinza okwegatta ku mayengo gano. Taata ggyemu ebyokuyiga, tuggyemu ebyokuyiga ebiyinza otugasa okuwulira okuyita kwo ng'otuyita okwongera okunyweza obulamu bwaffe. Tusaasire otubeere, tuyigirize, tukwegedde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange omulungi, ekyokuyiga kyaffe nakitaddeko omutwe ogugamba nti okuyita kwa Katonda. Ebigambo bye tusomye, Mukama ayogera n'omuddu we Yakobo. Okujjukizaako akatono, manyi nti omanyi nti Yakobo mwana wa Isaaka. Yakobo yali mulongo, baazaalibwa nga balongo. Yakobo ye yali omuto, Esawo yali omukulu. Abaana bano nga bakula mu maka, baakulira mu maka bwe twalaba luli nti amaka aga railroad parents. Abazadde nga batunudde mu kkubo limu, balina ekigendo kimu naye nga tebatabagana, tebakwatagana. Amaka gano maama yalina ebigendererwa bye, yalina bye yali alaba ne bye alowooza era ne bye yayagaliza abaana be. So nga ne taata yalina obulamu bwe yali atunuulizza abaana be. Taata ng'ayagala Esawu, maama ng'ayagala Yakobo. Buli omu alina bye yakola okufuula abaana buno kye baali. Bayibuli eraga nti ekiseera kyatuuka abazadde bano nga taata awulira obulamu bugenderera era ng'anaatera okussa wansi emigugu gy'obulamu. Bayibuli egamba nti n'ayita omwana we. Oba ono omulala yali waani? Abazadde nga tukuza abaana, njagala kano nkayingizeewo, kibi nnyo muganda wange ne mwannyinaze okuzaala abaana ne tutandika okubaawulamu. Ono mwana wa taata, ono mwana wa maama. Ekyo kibi, kireeta obuzibu. Kyaleeta obuzibu mu myaka egyasooka, kize kireeta obuzibu ne leero. Gye bali abazadde bangi ng'abaana tubaawulamu, ono mwana wa maama nfanfe, era maama tayagala mwana we bamukooneko, tayagala bamwogereko, tayagala bamugambe ekigambo kyonna. So nga ne bataata naffe oluusi tulina n'abaana abaffe, mu baana bonna ng'ono ye wo, newankubadde bonna gw'obazaala. Kino kyekyali maka gano. Yakobo ge maka gaakuliramu. Bw'akula, ekiseera bwe kituuka, maama ng'amaze okuwulira taata ng'agamba nti agenda kuwummula, ayise omwana we agenda amuyiggira ennyama, agireete, agyokisike, agifumbe, amuwaali bamusabire omukisa. Maama n'ayingizaawo puroguramu. N'alaga, n'ayita Yakobo n'amutegeeza nti mwana wange, njagala tusale eddiiro. Taata we agambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, naye nze sigenda kukikkiriza, over my dead body, okuggyako nga nfudde. Esawu talina kusikira maka gono. Ebintu bino byonna nze mbadde nfaabira emyaka gino gyonna mwana wange nga nfaabirira ggwe. Ebintu byonna mbimanyi, bino byonna birina kubeera bibyo. Ggwe mwana wange, gw'ontegeera, gw'ondabawo, sisobola kukkiriza n'omulundi n'ogumuganda okusika okuggyako nga nfudde. N'olwekyo mpuliriza kati n'obwegendereza. Genda ondetera abaana b'embuzi. Tugenda kukola bwe tuti. Bayibuli egamba nti Yakobo kwe kuddamu maama nti maama sooka oleke.
newankubadde taata wange akaddiye newankubadde olowooza nti ayinza okuba takyategeera ne taata mumanyi akyategeerera ddala alina olumanyo era atumanyi. Nze omubiri gwange guserera, omubiri gwa muganda wange gwa byoya. Bwe naagenda nakizuula nga mulimbye, lwaki nnimba? Bayibuli egamba tolimbanga, nti bwe naazuula nti nnimba ajja kunkolimira. Ekikolimo kyange kiba kinene, tekikolimo kyo kibeere ku nze. Abazadde bwegendeze byoyogera. Maama nakonvinsinga nenkuba akafaananyi wakati awo nga okumatiza Yakobo okukola kyakoze akangula ku ddoboozi. Yakobo musajja tunagenda nakola byebamugamba okukola, era omupango ne guyitamu. Ebintu bingi byetukola oluusi ebiyitamu naye nga ate tutunulidde bigenda kubivaamu. Nali nga mpuliza Prime Radio lumu naku ezo wiiki eno nga ndi motoka yange ntambula nzija ku Prime, ne baleeta emboozi y'omwana muwala yali abuuza bannalukya bamuwe amagezi ng'ayingira mu mukwano n'omulenzi n'amwagala nnyo n'asalawo bakube ekifaananyi kye bagiteeke mu kitundu ekimu eky'omubiri gwe. Ne bakiteekayo ebyembi ebbanga teryayita ddene. Baluwa egamba abannalukya baali batulaga nti ate omulenzi nanyini kifaananyi n'ayawukana n'omuwala. Omuwala olwokuba tasobola kubeerera awo neyesanga nga nufuna omulenzi omulala, n'afuna omulala amwagala ebyaddala ebiriyo, naye neyesanga nga ate ekifaananyi kireesa obuzibu, nti ekifaananyi kino yino kitunulangako byeribanga alina okubeera n'omwana muwala ono. Omulenzi nga kimukola bubi, kimusindukiriza emmeeme, kimulwaza, kimutabula, kimufuukuula, n'ayamugamba akijjewo. Naye nga process gye bayitamu mu ku batatu eno yali bizibu, abamanyi ebya ttatu bizibu. Abaluganda ne bakuba emisimu okunnyonnyola kyeyandikoze. Naye si kyenjagala nti waliwo ebikusalawo kwe tukola, naye olw'okuba tetukulugamiza nga bwe twalabye okusaba, nti okusaba kutuyamba okukola okusalawo okutuufu. Katonda alungamya amagezi gaffe bwe tumusaba n'atuwa okusalawo okutuufu. Okusalawo okumu kwe tukola kuvaamu ebivaamu ebizibu. Yakobo ne maama Diriya bwe yitamu, newankubadde taata yabanga ayagala okubuuka mu kintu naye abaana n'akigwamu era n'asabira Yakobo omukisa. Ng'amaze omusabira, Esawu ajja, musajja wattu atuja nnyo akooye ensowera agigobya lulimi, naye nga bizibu. N'asaba n'akaaba omusale gukyadda. Naye ate nga naye alina okusalawo kwe yali akola amabega. Bwe yakomawo enjala ng'emuluma era nga luno bw'emuluma, n'asaba omugoyo. Munne n'amugamba nti onompa ki? N'amugamba nti oyagala ki? N'amugamba nti njagala busika. N'amugamba nti busika bulinga saaki nga nfudde enjala. Obusisa mukuwa. N'amugamba nti nedda sibya mpotoge ne mpola mpola ndayirira. Esawu n'alayira. Bwe yalayira yeera ate ekiseera kituuka azze n'omuyiggo taata gwamutumye naye omukisa bagugabye, naye yeerabidde okusalawo kwe yasalawo olw'okuba tekwali tegulungamizibwa Katonda. Mukwano gwange naye muganda wange omwagalwa, ndaba naawe awuliriza, kyetaagisa okusaba Katonda buli lw'ogenda okukola decision y'obulamu bwo. Esawu omukisa gugenze. Yakobo olw'okusalawo afunye omukisa naye gukambagga, gulimu ebikaawa kubanga bakyali baluganda mbu ne bakyawagana. Omu Esawu n'alayira n'amalira okutta Yakobo. Yakobo bw'atyo abazadde nga balaba obulabe obwali bwe baali baleesewo bombi ku mulundi guno batabagana. Singa baatabagana ku lubereberye boolya bino tebyandibaddewo, naye ku luno nga obuzimaze okujja omwana bamalidde buli omu okutta munne, ne baleka batabagana. Ne basalawo Yakobo agende aveewo. Mu kifaananyi ky'okugenda okunoonya omukazi, sitole empanvu, agenda. Aba agenda
kirowoozebwa kigambibwa nti badde ba Esawu ne bamugoberera ebintu byonna ebyali bimuweereddwa ebyali agenda okuwasamu omukazi n'ebyali ebyokwekumisa ebbanga lyonna lyamazeeyo n'obugagga kitaawe yali amugabiddeko kuba yamanya nti ayinza agwaliddira taata agenda kubanga amaze kufa byonna kirowoozebwa nti baabitwala n'asigala bute. Mu ssula ya 28 we tumusangira ng'agudde mu kitabo kimu kigamba nti agwiraawo yeebake yali atambudde mayiro 7 ku mayiro 400 ezaali wakati w'amaka g'abakadde be ne Padanalaamu yali agenda. Bayibuli egamba byafaayo biraga nti ng'atuuse mu kifo ekyo ng'aweddemu amaanyi aweddemu essuubi enjala emuluma talina muntu yenna wakumuyamba talina kantu konna tikyava akwata erimu ku mayinja ago mu kifo ekyo n'aliteekako omutwe yeebake. Embeera nga nzibu. Yagenda Mukama n'amwebikkulira ku olwo n'amulaga nti agenda kubeera wamu naye. Mukwano gwange omwagalwa, si nsonga biki by'okoze mu bulamu bwo, si nsonga nsobi ki z'okoze. Mukama akusuubiza mu kammitingi eno nga tunyweza obulamu obw'omwoyo obw'amaka n'obulamu bwaffe nga tuzimba n'ebyenfuna. Katonda asuubiza nti ali wamu naffe. Yasuubiza Yakobo nti ŋŋenda kubeera wamu naawe, ŋŋenda kukuuma mu lugendo luno, ogenda kudda. N'azuukuka n'ategeera nga Katonda mu kifo ekyo waali. Buli kifo w'obeera Katonda ffe waali. Yakobo yeebakira mu kifo kino lyali ddungu ekkalu, omutali kantu, omutali muntu, omutali okujjako obunyenyenkule nakyo buyinza okuba nga bwali bukaaba. Yali asigadde bwannamunigina. Taata taliiwo, maama taliiwo, emikwano giriwo, eŋŋanda ziriiwo, asigadde yekka. Ne bw'osigalanga mu bulamu buno ng'osigadde wekka mu lugendo luno olw'okunyweza obulamu obw'omwoyo, omwami ayinza okukwabulira, omukyala ayinza okukwabulira, abaana bayinza okugaana. N'ekino kyenkakasa muganda wange nti Katonda waffe ali wamu naawe. Yasuubiza Yakobo n'amugaa nti ŋŋenda kubeera wamu naawe kubanga sigenda kukuleka okutuusa ntuukiza byonna bye nakusuubiza. Ebisuubizo bya Katonda bya bwesigwa. Emu ku nsonga lwaki tuzwa n'omunoonya nga bwe twalabye eggulo nti tulina okumunoonya okuyita mu kusaba kubanga yalina enteekateeka y'obulamu bwaffe, yalina pulaani, atubikkulira wiiru ye. Yabikkulira Yakobo wiiru ye. Yakobo n'agenda. Ebyaliyo byali biwanvu. N'afa n'omukazi, n'awasa abakazi mu kifo ky'okuwasa omukazi. N'azaala abaana bakazi 4. Biwanvu. Naye ekiseera kituuka Katonda n'akomawo amuyita. Essula eno eya 35 etandika olugendo nga Katonda ayagala okukomyawo Yakobo, ayagala omusika, ayagala okukyusa obulamu bwe nga bw'akuyita nze naawe mu kammitingi eno. Katonda abadde akuyita, ayagala okugera naawe okomewo gy'ali. Wulira okuyita kwa Katonda ng'akugamba nti Katonda, onyolosooka olwa 35 lugambye nti Katonda n'agamba Yakobo nti golokoka oyambuke e Beseri otuuleeyo. Va mwobadde embeera gy'olimu si gye njagala obeeremu. Njagala okukyusa obuufu bwo, njagala okukyusa ebyafaayo byo, njagala okubeera naawe ng'oli kumpi nange, okunyweza ebyemwoyo eby'amaka. Katonda ky'anoonyaamu, anoonya kubeera kumpi nnyo naawe nange. Ayagala kubeera closer to you. Ayagala kubeera kumpi naawe. Amugambye nti golokoka, tandulula ebigere, situka. Awo wooli si woogwana okubeera. Mukwano gwange naye muganda wange ndaba naawuliriza, embeera gy'olimu Katonda si gyakwagalamu, si gyakuteekerateekera. Alina embeera gy'ayagala obeeremu, ayagala mubeere kumpi naye. Kammitingi eno yajja nga Katonda ayagala atusembeze kumpi naye, ayagala okunyweza enkolagana ye naffe. Golokoka oyambuke e Beseri otuuleyo. Waliwo ekifo gy'ogwana okubeera, n'ekifo ky'ogwana okubeera olina okuzimbayo ekyoto, onzimbireyo ekyoto eri Katonda. Katonda ayagala ke ekyoto kwe kitugatta ne Katonda waffe, ye bound kwe kusabira
okumita bbanga omwaka guno gwatandika twalina wiiki eyokusaba back to the altar. Katonda ng'ayagala okuzimba obulamu bwaffe obw'omwoyo obw'okusaba kwaffe mu maka. Ayanoonya nkolagana naye. Agambye yambuka onzimbireyo ekyoto. Ozimbira ani? Tozimbira muntu mulala, tozimbira bantu, naye ozimbira Katonda. Si Katonda tonda, naye Katonda oyo yakulabikira bwe wali ng'odduka mu maaso ga Esawu mugandawo. Katonda yamulabikira luli nga teyeeteese kulabikirwa, yamulabikira kaakano. Katonda yakutonda mu nsi, Katonda yakuleeta, Katonda akukuumye, Katonda akulabiridde, Katonda akukusizza, Katonda ankukusizza. Yayagala okuzimba enkolagana ye nange, ayagala tubeere kumpi na kumpi, ayagala tubeere naye obutava mu maaso ge. Okunyweza eby'omwoyo kye kitegeeza. Agamba Yakobo n'akola atya bwe bamuyita? Agambye nti Yakobo n'alyoka ayogera n'ab'omu maka ge, n'agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abaali naye, bassebo ne bannyawo mu lugendo luno olw'okunyweza. Lwaki yagamba kunyweza eby'omwoyo eby'amaka? Ayagala ayogera nange ng'omukulu w'amaka, nganze taata w'amaka, nga ggwe maama, nga ggwe mukulu w'amaka ago, kubanga omwami yakufaako, kubanga omwami yalagajjala, kubanga omwami yabivaako, kubanga omwami takyabirowooza, abaana takyabalanga abantu, oba oli afuna amaka amalala, ayinza okuba yagenda olw'ensonga ezitali zimu, naye nga ggwe oliwo gw'omukulu w'amaka ago. Muyinza okuba baana mwasigalawo mwekka, bakadde bammwe baafa, bakadde bammwe babeerabira, naye gwaliwo ng'omukulu ayagala kukusembera naawe, akuyita ozimbe enkolagana naye. Agambye nti Yakobo bw'amala okwogera naawe ayagala oyogere n'ab'omu nnyumba yo. Bw'amala okumpita nze nga company leader, nze ng'omukulembeze w'amaka, nze ng'omukulembeze wa organization, nze ng'omukulu w'ekkanisa, ng'omukadde w'ekkanisa, ate ayagala njogere n'abo bampadde okulabirira. Ulira, Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abaali naye nti muggyeewo bakatonda abalala abali mu mmwe. Okuyita Katonda kwatuyita okunyweza eby'omwoyo, tuyita twawukane n'ebirala ebibadde byegatta naffe. Twogyewo bakatonda abalala, tuggyewo bye tubadde tusinza, tuggyewo bye tubadde tukulembera, tuggyewo ebibadde bituziyiza okubeera n'enkolagana ey'omuggundu ne Katonda waffe. Biki ebiri mu bulamu bwange, biki ebiri mu bulamu bwo ebigaana, ebiziyiza enkolagana yo ne Katonda okubeera ey'omuggundu, ebiziyiza Katonda okukolagana naye butereevu? Biki? Sente, kubanga ozinoonya emisana n'ekiro. Mulimu, gadgets Mukama zaatadde mu bulamu bwo. Yakuwa ssente n'ogula iPhone, n'ogula iPad, n'ogula essimu yonna gye wagula. Ku ssimu eyo kuliko Facebook, kuliko WhatsApp, kuliko Twitter, osobola TikTok, kuliko simanyi ki Instagram, n'ebirala byonna by'osobola okuyungako. Bye bikuziyiza okubeera n'enkola ne Katonda, bye byekise mu kkubo lyo ne Katonda. Agambye nti muggyeewo. Yakobo akubiriza ab'omu maka ge, Katonda waffe akubiriza nze naawe. Omwoyo wa Katonda agamba nti jjawo, muggyeewo byonna ebyegatta nammwe, muggyeewo bakatonda abalala abali mu mmwe, mwetukuze. Purify yourself. Beera batukuvu. Tosobola kubeera mutukuvu okujjako ng'otukuzibwa ekigambo kya Katonda. Kyava tugamba mu kiseera kyo nabagamba luli twetaaga okuyiga ekigambo kya Katonda. Tukozese ebyo Katonda by'ataddewo ebituyamba ekigambo kya Katonda, tukiyige n'obwegendereza. Kyekijja okututukuza, kyekijja okutuyamba, kyekijja okunzimba, kyekijja okunnongoosa, kyekijja okunteekateeka ne kinteeke mu layini Katonda wanjagalira. Twala obudde bwo. Jjawo buli ekibadde kikuziyiza, ofuna obudde, quality time with God. Ofuna ebiseera ebimala ne Katonda wo. Bijjeewo. Yakobo n'agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abaali naye,
ab'omu nnyumba ye be bakyala be n'abaana, naye yalina abaddu, yalina abazaana, yalina abakozi abaakolanga mu bisibo bye. Katonda ng'atuyita mu lugendo luno olw'okunyweza eby'omwoyo, tayita nze nzekka, naye ayita n'abo bonna benkolagana nabo. Kyenavudde kugamba nti ayita ggwe omusumba n'ekisibo kyo, naye ng'otandikira ku ina saako, ye mukyala n'abaana n'abakozi b'abayita. Kibi nnyo bwe mbanga nina abakozi nga mbaleka waka nze ne ŋŋenda okusaba n'abaana naye abakozi nga tebasabye. Kibi nnyo bwe mbanga nze nzigala nva ku mulimu ne ŋŋenda ne nsinza ku lunaku lwa Ssabbiiti naye bizinensi enjerange etambula. Okwetukuza kulina okwetukuza, okuzimba enkolagana tulina, ne bonna be tukozesa bateekwa okwetaba mu lugendo luno. Katonda ayita Yakobo okunyweza enkolagana ye naye, ayita Yakobo okuteekateeka obulamu bwe. Agambye ne Yakobo ayisa abali mu nnyumba ye, Yakobo ayisa abaali naye n'abagamba nti mugyeewo bakatonda abalala bali mu mmwe, mwetukuze. Wulira, okwetukuza si kwetukuza bwetukuza kyokka, ne mwana wattu n'ebyambalo birina okukyuka, endabika yaabwe erina okukyuka, obulamu bwange buteekwa okukyuka. Si byambalo bino housing clothes, nedda, ebirina okukyuka n'enkolagana yange, abenkolagana nabo, endabika yange, empisa zange, engeri gye ndabikamu mu maaso g'abantu, engeri gye nkolagana nabo birina okukyuka. Muwanyise ebyambalo byammwe. Ebyambalo bye biraga ki kye tuli, ebyambalo bye bibikka ku mibiri gyaffe egy'omunda. Biki by'obisizaako obulamu bwo? Pretense. Bangi tupretendinga okuba nti tuli balungi nnyo, tupretendinga okuba nti tuli bakristaayo, naye ng'ate obukaafiiri butujjudde. Ebikolwa byaffe byawukanira ddala n'ekyo kye tugamba. Mukama agambye tujjewo tuwanyise ebyambalo byaffe, embeera gye tubaddemu tugikyusize ddala efaanane etukane n'omutindo gwe tuzzeeko. Kinaaba kyakabi nnyo muganda wange naawe mwannyinaze ffe okuva mu kamitingi eno ne tusigala nga bwe tubadde, nga bwe wayambalanga bw'oyambala, nga bwe watambulanga bw'otambula, emikwano gye walina gy'okyalina, newankubadde ng'egimu tegikutwala mu maaso, tegigusembeza kumpi na Katonda. Engeri gyokolangamu emirimu gyokyakikola. Wanyisa, okuwanyisa kitegeeza kujja kwejjako ofune ekirala. Twejjeeko byonna ebitali bya Katonda, tuteekeko ebyo ebya Katonda byayagala. Kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, omwoyo ogw'ekisa, obuwombeefu, obuteefu. Yakobo n'abagamba bakolewe bati, jjawo bakatonda, mwerongoose, mukyuse ebyambalo byammwe. Bwe mumala obikyusa mukole mutya? Tugolokoke twambuke Beseri, tusituke tuve mu position gye tubaddemu. Okugolokoka kiva kitegeeza situka, obadde otudde, obadde ogalamidde. Ekiseera kye tulimu mukwano gwange naye mwannyinaze si kyakwebaka, si kyakutuula, kyakubeera inactivity, kubaako kye tukola, kukola, kweteekateeka, kubanga omulokozi waffe anaatera okudda. Yesu oteese ayagala okukisikana abasajja n'abakazi abateekeddwateekeddwa, abakola by'ayagala, abatambulanga bw'ayagala, ababala ebibala by'asuubira. Mugolokoke twambuke Beseri, mugolokoke tuve mu mbeera eno. Pawulo yawandiika ebigambo bino, njagadde tubisome mu ssuula eno ya 13 olunyiriri olw'e12. Tujja kuva ku lw'e11 tusome n'olw'e12 n'olw'e13. Aga nti era mukole nga bwe mutyo, kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo, kubanga akano obulokozi bwaffe buli kumpi okusingayo twakkiririza. Ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikola eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana.
tutambulenga nga tuwoomye nga musana, si mu binyimu n'embaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, so si mu kuyombanga n'obujja, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri. Katonda waffe agamba, Yakobo agambye bali bambule, naffe Katonda atugamba twambule. Ne bwe twambula twambale ki? Tayagala tutambule bwereere, naye agambye twambule Mukama waffe Yesu Kristo. Yabagamba bajjewo, Katonda waffe agamba tujjewo byonna, tweyambuleko byonna ebitali bituyamba, twambale Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe tunayambala Yesu Kristo ajja kulabikira mu ffe, obulamu bwaffe bujja kukyusibwa, empisa zaffe zijja kukyusibwa, enkolagana yaffe n'abantu abalala ejja kukyusibwa, enkolagana yaffe mu maka ng'omwami n'omukyala ejja kukyusibwa, enkolagana yaffe ng'abazadde n'abaana ejja kukyusibwa, enkolagana yaffe ku mirimu ejja kukyuka, enkolagana yo ne Mukama we ejja kukyuka, enkolagana yo n'abakozi b'okozesa ejja kukyuka. Mukama ajja kukuwa ekisa n'okusaasira. Mugolokoke twambuke Beseri. Ebeseri kiki ngenda okukolayo? Beseri agambye nti bwe tunaatuuka e Beseri, nange ndizimbira eyo ekyoto eri Katonda. Agenda kuzimba ekyoto eri Katonda, agenda kuzimba enkolagana ye ne Katonda, agenda kulongoosa obulamu bwe ne Katonda, agenda kubeera kumpi ne Katonda, agenda kusinzanga Katonda, agenda kuwa ekitiibwa Katonda. Agambye nti mutye Katonda mmwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango kituuse. Bassebo ne bannyabo, mukwano gwange omwagalwa, ekiseera kye tulimu kyakuwa Katonda kitiibwa, ekiseera kye tulimu kyakusinza Katonda, ekiseera kye tulimu kyakusukkulumya Katonda. Obanga tulya obanga tunywa tukola lwa kitiibwa kya Katonda. Byonna byenkola, byonna byokola biteekwa kubanga biweesa Katonda kitiibwa, nga tonnakola kintu kyonna. Yakobo agambye ti ŋŋenda Beseri, ŋŋenda kuzimbira eyo Katonda wange ekyoto. Katonda kyono ndi Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange. Katonda atuzzeemu kweralikira ekikobadde oyitamu. Mirundi emeka mu Katonda gyakutaasizza mu bisomoozo obulamu bwo? Mirundi emeka Katonda gyakuyiriddewo omubiri ng'enjogera yavuka bw'egamba? Katonda oyo atuyirawo omubiri yatwetaaga. Yakobo agamba abantu bano nti ono Katonda gwe ŋŋendako si be bano etwasanga eri gye twali e Padanalaamu, bajjajjammwe be baasinzanga, maama wammwe, maama abaana bano yali yabba Katonda. Nedda, ono Katonda gwe nsinza ye Katonda asisinkana n'abantu be, ye Katonda ayogera n'abaana be, ye Katonda eyandabikira nga ndi mu ddungu nzekka n'ambeererawo. Katonda akubeereddewo n'akukuuma newankubadde ogamba nti oli mwavu, newankubadde osisinkanya ebisomooza bingi, ye Katonda ayagala obeere n'enkolagana naye. Yakobo agamba abantu bano nti ono Katonda si Katonda naye Katonda ambeereddewo, eyambeererawo nga bwe yambeererawo ku lunaku luli nga sirina kennina, ne kakano nga ngaggawadde, ne kakano nga mpiseemu, newankubadde luli nali bwa namunigina, kati nina abakazi n'abaana, nina n'abakozi, nali sirina mukozi n'omu. Katonda oyo eyambeererawo ye Katonda gwe ŋŋenda okusinza. Wazaalibwa wekka. Abamu bwe twazaalibwa ne tukkiriza amazima, bakadde baffe ne batwerabira, ab'eŋŋanda zaffe ne batukyawa, ensi ne tulowooza nti twonoonese, ensi ne tulowooza nti tugwagowadde, naye Katonda n'atubeererawo, n'akusomosa ekizibu kimu ku kimu, n'osobola okusoma, n'ova mu kusoma n'ofuna amabaluwa ge wafuna, n'omala okusoma n'akuwa omulimu ogwo. Kituufu guyinza okuba nga si gwe mulungi gw'osinga okwagala, si gwe gwali omulimu gw'ekirooto kyo, naye Katonda yakubeererawo ogulina. Waliwo abatagulina, gye bali bangi abakwegomba, gye bali bangi abaagala okubeera nga ggwe. Katonda oyo akubeereddewo n'akuwa abaana. Wali bw'omu kati olina abaana. Mu nsi muno muliyo abantu bangi abanoonyeza abaana nga tebabalaba. Gwe tuli mulungi nnyo kubasinga. Katonda yakuwadde abaana yagamba mwambuke, bwambuke ozimbire ekyoto. Bw'ozimba ekyoto agambye nti oggyewo byonna. Katonda oyo yanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange, gwe ŋŋenda okusinza. Katonda yakulabeererawo mu nnaku olw'okweraliikirira kwo, mu kutya kwo. Embaga yali egaanye, Katonda n'agikola. Omulimu gwali gubuze, n'akuwa ogwo.
akubeereddewo n'akuliisa n'akunywesa n'akwambaza. Kituufu tonna byabalabe balina, naye wooli naawe wooli waliwo abakwegomba. Katonda oyo anfudde kyendi. Yakobo agamba ab'omu nnyumba ye nti Katonda anfudde kyendi, ye Katonda gwe ŋŋenda okusinza. Wulira, si yambeera obwezi kyokka, agambye nti eyanziramu olunaku olw'okwerekera kwange era eyabanga nange mu kkubo lye ntambuliramu. Katonda abadde naawe mu kkubo ly'otambuliddemu okutuusa w'oli olwaleero. Emyaka egyo gy'olina akugumiikiriza n'okola byonna by'okoze, eby'obubambaavu, eby'obugwagwa, eby'obusirusiru, n'otomwesa kitiibwa. Yagamba nti komawo gye ndi, jangu tuteese ffembi, jangu tuzimbe enkolagana, jangu njagala okubeera naawe. I want you closer to me. Njagala ng'oli kumpi nange, njagala nkulongoose, njagala nkulaga ekisa, njagala nkulaga obulokozi bwange. Wandabako naye kati ŋŋenda kukulaga the best part of me. Oyo Katonda gwe ŋŋenda, eyanziramu ku lunaku olw'okwerekera kwange era eyabanga nange mu kkubo lye ntambuliramu. Oyo Katonda gwe tugenda okusinza. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe w'ekitiibwa muganda wange ne mwannyinaze nti abantu aba famire ya Yakobo bo bwe baawulira Yakobo ng'abategeeza bino baakola batya? Bayibuli yange egamba nti ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe. Ani yandirowoozezza nti Yakobo muddu wa Katonda gwe twogerako nti Katonda wa Isaaka, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo asobola okuba n'abantu nga balina bakatonda abalala? Baali babalina. Simanyi bantu bali mu makaago bye balina, naye Mukama agamba nti ekiseera kituuse tulongose obulamu bwaffe tubyejjeko byonna. Bano abafamire y'ono baabyejjako nti ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe. Si kyokka n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Baalina empeta, empeta zino zaalina amakulu gaabyo bingi, naye olw'obudde nnyinza obutabiyingiramu. N'ekyenjagaddeyo ekyokuyiga kirugyeyo kye kino nti abantu bano baawaayo byonna eri Yakobo. Waaliwo okwerongoosa eri amaka ga Yakobo, waaliwo okulongoosa enkolagana ne Katonda waabwe. Okusaba kwange, okwegera kwange nga tuli mu kamitingi eno, Katonda ampita, Katonda akuyita, olongose obulamu bwo, oggyewo byonna. Empeta ne bakatonda abalala biyinza obutaba Katonda, naye byebyo by'otwala ng'ebikulu, byebyo by'obadde otaddemu obwesige, ebiggwaawo ebibula. Bwesige bwe obutadde mu ki? Kiki ky'otaddewo ekikiika wakati wo ne Katonda? Mulimu abamu mwami, era nze Katonda yampa omusajja, abala mukazi. Buli ekyekwawukanya ne Katonda, ekyekikka mu kkubo ly'okusinza Katonda, kye kiseera tukigyewo. Bizinensi yekufuga, baana nandi kibazadde, weeyagala olw'abazadde bo, weeyagala wenyumiriza olwa buli kimu, era ffe famire yaffe Mukama atuwadde omukisa. Nedda, famire si kyekikulu, ekikulu ye Katonda. Katonda ayagala ozimba enkolagana naye. Ti ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali e Sekemu. Yakobo abibajjako n'abikweka. Kyekiseera tuggyewo byonna ebiri mu bulamu bwaffe, tuggyewo byonna ebiri maka gaffe, tuggyewo bakatonda butaddewo, tuggyewo amalala, tuggyewo enge, tuggyewo ettima, tuggyewo obutaagaliza, tuggyewo ennyombo, tuggyewo okuluukanira ebintu. Abantu baluluukanidde ebintu. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire, Mukama atuwa ekisa. Agambye nti ne babiggyawo. Bwe babijjaawo, onyoola okutano lugamba nti ne batambula. Bwe baatambula, ekyemawulire amalungi ge gano nti entiisa ya Katonda bwe tunaalongooka, bwe tunaagolokoka, bwe tunaanyweza enkolagana yaffe ey'omwoyo ne tudda bujja mu by'omwoyo, obulamu bwaffe obw'omwoyo ne bunywezebwa, entiisa ya Katonda egenda kubeera naffe. Olugendo lututambula si nsonga biki bye tugenda okusisinkana mu maaso, n'entiisa ya Katonda egenda kubeera naffe. Bayibuli egambye nti ne batambula n'entiisa ennyingi n'egwa ku bibuga ebyabeetoolola. Abaabeetoolola baalabanga entiisa ya
Katonda. Entiisa ya Katonda etambulanga nabo ababatunuulira newankubadde baaliwo abandyagadde bakola obubi nti bonna ne batya entiisa n'ebagwako ne batagoberera baana ba Yakobo. Bw'onodda obujja, bw'onoonyweza enkolagana ne Katonda, entiisa ya Katonda egenda kubeera naawe. Omulabe tagenda kuddamu kugoberera. Ne bw'anaakugoberera ajja kugoberera ng'avaako wala kubanga ekitiibwa kya Katonda kijja kukwetooloola. Ebizibu bijja kutandika okutya okusemberera kubanga Katonda nannyini buyinza, Katonda nannyini maanyi, Katonda ow'okwagala, Katonda ow'ekisa, Katonda akukusiza okutuuka w'oli. Ayagala obeere kumpi naye akukuume, ayagala obeere kumpi naye akutaase, ayagala obeere kumpi naye akukugire, ayagala obeere kumpi naye akutangire. Lwaki towaayo obulamu bwo gy'ali? Lwaki tomukoowoola nga ye bwakkoowoola n'omuganya ayingire mu bulamu bwo, n'ova ku ddiini ya taata, ku ddiini ya maama, ddiini y'abajjajja n'ogoberera Katonda? Katonda kyakugamba okukola ky'oba okola. Yakobo ekimusanyusaako kimu, Katonda kyamugamba okukola kyeyakola. Jjawo okutiitiira, jjawo okulowooza ebirala. Katonda bw'agamba nti batizibwa, batizibwa. Katonda bw'agamba nti sabbiiti, sinza sabbiiti. Katonda bw'agamba nti ebitukuvu n'ebitali bitukuvu by'ebitukuvu, ebitali bitukuvu biveeko. Katonda kyakugamba kyonna kikole, musinze, omuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango kituuse. Mugulumiza yakole guluneesi. Lwaki tomuwa obulamu bwo olwaleero? Akulinze, ayagala akulongoose, ayagala akutereeze. Bw'obanga oyagala okuwaayo obulamu bwo eri Kristo, ntali wala naawe. Noonya okumpi awo, bwanga tobumuwanga, noonya okumpi awo oli ekkanisa ya Seventh Adventist Church. Ogende yogere n'omusumba omugambe nti njagala kulongoosa nkolagana ne Katonda, njagala kujja bakatonda abalala badde beegatta nange. Bayinza okuba bibbo by'abajjajja, eyinza okuba kanzu gye baakulekera, biyinza okuba effumu nga nebadde weesibako, kayinza okuba akambego eri omukazi, biyinza okuba ebibugobugo bakusibako mbwe ebikukuuma kubanga kyekifundikwa. Katonda ayagala akutereeze, muwe obulamu bwo. Bw'onoobumuwa ajja kukulongoosa. Bw'obanga tosobola, wandiikira omusumba wa Prime Radio, ajja kusobola okukuyamba. Naye ate oba osobola okunkubira ku ssimu yange 0782 35 66 36 35 0782 36 68 35. Nja kuwaayo kusaba naawe, tujja kukola entegeka, tusinkane, tubeeko bisobola okutereeza. Bw'oli kumpi, bwa tuli kumpi, kalaba n'omusumba yenna. Nsaba Mukama akuwa omukisa, nsaba Mukama akubeere. Katusabe. Taata mulungi, omuddu wo n'omuzaanawo awulira eddoboozi lyo, era tuwulira nga twagala okuwaayo obulamu bwaffe, twegomba nnyo okukola nga Yakobo bwe yakola, okulongosa n'okutereeza byonna. Twagala okuzimbira ekyoto mu bulamu bwaffe, twagala okuzimba ekyoto mu maka gaffe, twagala okukolagana naawe, twagala okugyawo byonna ebadde bituziza okubeera n'enkolagana ey'omuguno naawe. Tusaba nga twegala Katonda ffe tukkirize. Bonna abakusembeza oba buyinza okufuuka baana ba Katonda, taata tufuule baana bo, tunyweze mu kukkiriza. Beera naffe, otambule naffe olugendo luno olutambulayo Katonda ffe. Tunyweze era tuteekiteeka olw'obwakabaka bwo. Omukisa gwo Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere n'omuddu oyo, gubeere n'omuzaana oyo. Muwe amaanyi, bitiisa biyinza okubaawo mu lugendo luno. Ayagala okumalira okuweewaayo gy'oli, naye Katonda waffe ate alina ebimutiisa. Nkwegayidde Katonda ffe, lwana n'ebimutiisa. Muwe amaanyi, mulage nti w'oli okumukuuma nga bwe weebikkula eri Yakobo era atandika olugendo lwe ng'agenda e Panadalamu. Tukwegayiridde, jangu obeere n'omuddu wo n'omuzaana wo. Ffenna tuwe ekisa n'okusaasira, tuzimbe olw'obwakabaka bwo, tuteeketeeke ate otuze bujja mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.